Kaye Wisdom wagwana batugamba nti no munnaye mwekwata munengamba amangu ago nga akayengera gundi nange musala Kaye Wisdom mugundi waffe ambassador wa my management ambassador wa the Hanks Media ati bagamba mbuye ate ina wakuyise oba ngambe oba akuyisa bulungi nnyo to an extent nti akwata mu kitegeza kimweyagala bambi nedda Kaye alinga taata wange he's a mentor abeera just akuwabula mu industry eri bweti kola like ekituufu what is wrong I've told you he's an ambassador to our company kitegeera so abeera just nga afaayo ng'omuntu yenna afa ku mwana we kati wabanga takwata mu ani akwata nkyali mwana muto tebanaba kukwatamu wenafuna akwatamu nja kugamba gamba agenda okukwatamu tata wabana aliwa Pretty Banks sina mwana sirina shuwa banza siri shuwa bawandisa application kati bawagide music muwagide music soke tufune sente n'omukazi atalina sente n'atama soke batuwagire then ebyokukwatamu tujja birabaawo era ekiseera ekituufu ekinaatuuka ekyokukwatamu nja kugamba gambe mukwano baakuttemu ogambye otya ekiseera ekituufu bweba nampagira ndanga nga batandise okukwatamu nja kugamba gambe akwatamu namufunye naye kati nkyali bujje omusajja wajja nga alina sente nga byonna abiyina ngagamba njagala Pretty Banks ati nze njagala kwekolera zange ezize naye azisigaza ati nga lubiri ngokuwa nze nange nina ebirooto ebyange nina dreams and my own vision so mba nina osooka nzituukirize eni nzije so ndyoke mukwatemu towulira ssanyu nga Vivian Tenda avudde ku lujja ye maybe ekirooto kye kyekyo buli omu alina ekirooto kye ekirooto kye kyakufumbirwa ekirooto kye kyakuva ku lujja Inda nkyali kyana kitonyo sinaweza na myaka gifumbirwa ati mbadde angamba anga olabye nti ye abamututte naawe atwambala amakanzu mujja gambala wenayagalira abasajja wenayagalira naye kati tukyali ku kyendongo naye kati nakatandika oyagala ntandika ate toyagaliza no naawe amangu ago sibula bafaani babakola ku Bukedde TV bambi bafaani bange amanda ku Bukedde TV mbagala nnyo mwebala okumpagira nakajja mwaka guno naye bambi the love you're showing me neyanzege mwongerere eddala temujjango okwo ebirungi bijja abaana balina obuloboozi mugende on my TikTok Pretty Banks, Instagram Pretty Banks mukole ka challenge you tag me muwangule $100 ebyo efina tweyagaliza nti Kaye Wisdom wagwana batugamba nti no munnaye mwekwata munengamba amangu ago nga akayengera gundi nange musala Kaye Wisdom mugundi waffe ambassador wa my management ambassador wa the Hanks Media ati bagamba mbuye ate ina wakuyise oba ngambe oba akuyisa bulungi nnyo to an extent nti akwata mu kitegeza kimweyagala bambi nedda Kaye alinga taata wange he's a mentor abeera just akuwabula mu industry eri bweti kola like ekituufu what is wrong I've told you he's an ambassador to our company kitegeera so abeera just nga afaayo ng'omuntu yenna afa ku mwana we kati wabanga takwata mu ani akwata nkyali mwana muto tebanaba kukwatamu wenafuna akwatamu nja kugamba gamba agenda okukwatamu tata wabana aliwa Pretty Banks sina mwana sirina shuwa banza siri shuwa bawandisa application kati bawagide music muwagide music soke tufune sente n'omukazi atalina sente n'atama soke batuwagire then ebyokukwatamu tujja birabaawo
ekiseera ekituufu ekinaatuuka ekyokukwata munja kujja mbagambe mukwano baakuttemu. Ogambye otya? Ekiseera ekituufu bwe banampagira ndanga nga batandise okukwata munja kujja mbagambe akwatamu namufunye naye kati nkyali bujje. Omusajja wajja nga alina ssente nga byonna abiyina ng'agamba njagala Pretty Banks. Ati nze njagala kwekolera zange ezize naye azisigaza. Ati nga lubiri ng'okuwa. Nze nange nina ebirooto ebyange, nina dreams and my own vision. So mba nina osooka nzituukirize eni nzije so ndyoke mukwatemu. Towulira ssanyu nga Vivian Tenda avudde ku luggya? Ye maybe ekirooto kye kyekyo buli omu alina ekirooto kye. Ekirooto kye kyakufumbirwa? Ekirooto kye kyakuva ku luggya? Nga nkyali kyana kito nnyo sinaweza na myaka gifumbirwa. Ati mbadde aŋŋamba anga olabye nti ye abaamututte naawe atwambala amakanzu. Amakanzu mujja gambala weenaayagalira abasajja weenaayagalira naye kati tukyali ku kyendongo naye kati nakatandika oyagala ntandika ate toyagaliza nno naawe amangu ago. Sibula bafaani babakola ku Bukedde TV. Bambi bafaani bange abandaba ku Bukedde TV mbaagala nnyo mwebala okumpagira naakajja mwaka kuno naye bambi the love you're showing me neyanzege mwongerere eddala temujjango okwo ebirungi bijja. Abaana balina obuloboozi mugende on my TikTok Pretty Banks, Instagram Pretty Banks, mukoleka challenge you tag me muwangule $100 ebyo.